okwegugunga okuva mu bayizi ssaako n'abasomesa ku ssettendekero wa Makerere oyinza okulowooza nti lyerimu ku ssomo erisomesebwa e Makerere. Mu mboozi ey'akafubo ne B24 TV, omukulembeze w'abayizi omuggya mu FDC Katopo agamba nti Pulezidenti Museveni okusuubizanga abayizi n'abasomesa empewo kyandibanga kye kisibye obwegugungo e Makerere. Si kirungi okusuubiza ky'otaatuukirize. Era Pulezidenti abadde akola ebisuubizo bye nga tabituukiriza tukivumirira. Ono agamba nti abantu abasinga baziba banenyanga abayizi bwe basukkiridde nnyo okwegugunga buli lukya. Kyokka ono agamba nti waliwo lukyetaagisa. Okwegugunga kubadde nnyo common mu Makerere, naye nga oluusi waliwo okwegugunga okubaawo nga kubadde kwetaagisa. Nga maybe ensonga tugezezaako okutuula ne twebuuza ku bakulu ne twebuuza ku gavumenti naye era ne bigaana. Kati nosanga nga tetukyalina kirala kyonna kye tusobola okukola nga mpozi okwegugunga kwe tusigazza. Katopo ayongerako nti n'obukulembeze bw'abayizi obubaddewo bubadde bwa mu ofiisi. Obukulembeze bwa engagement and consultation bwe bukulembeze osanga nti abakulembeze bavaayo mu ofiisi zaabwe ne bakkirira wansi mu bantu ba bulijjo ne batuula nabo wansi ne bafuna ebizibu byabwe. Ebizibu ebyo ne babinogera eddagala nga bali wamu n'abantu abo bennyini. Kati eddagala eryo ne banga lye bakozesa okujjanjaba ebizibu by'abantu. Omukulembeze w'abayizi ono atubuulidde nti bo ng'abakulu balina okutuula ku mmeeza basale entoto ku butya bwe bayinza okumalawo okwegugunga e Makerere. Ffe tubadde tugamba nti tulina okutuula ne bekikwatako ne tulaba nti ensonga ezibadde zireetawo okwegugunga zivaawo. Kubanga bwe ziba tezivuddeewo era okwegugunga tegenda kuvaawo. Ono ayongedde n'akinoganya nti ne gavumenti bajja kugituukirirako. Ne gavumenti nayo tugikoowoola era ekiseera we kinaatuuka tujja kutuuza buli muntu tutunulire ensonga z'e Makerere ezibadde zivaako akambayaayo ako then tujja kufuna nga bwe tujjawo strikes ezo. Robert Onyango, EMITWE 10.